Kaakati omwami ono buli weziwera ssaawa 9 ogw'ekiro ebbaati ku nnyumba ye livaako lyokka. Agenda okutunula waggulu ng'alaba munnyinyi na bire na ggulu. Kyokka buli weziba ziwera ssaawa 12 ez'oku makya nga bukya agenda okutunula waggulu ewabadde ebbaati ng'ebbaati lyakomyewo ne lyezzaawo bulungi nnyo era nga tewali kituli. Kyokka buli wagezaako okwagala okulinda ebbaati lino likomewo ng'alaba bw'ati, kubanga abeera yeebase agenda osisimuka ng'alaba kyangaala, alaba munnyinyi. N'agezaako okutunula bw'ati alinde alaba oba ebbaati lino linaakomawo ng'atunula. Tekisoboka. Otulo tumutwala azuukuka ssaawa 12 zennyininyini ng'ebbaati era likomyewo ne liddawo bulungi nnyo nga bwe lyabadde. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu. Ebintu bino nno bya ddala bye mbanyumiza, bya ddala. Omwami ono ennyumba ye agitunda n'okugitunda, era bw'obanga oli eyo ng'olina akasente ng'osobola okugula ennyumba eno gwe nga totya, ennyumba agitunda. Wabula ekitundu sijja kukyogera wano. Mu comment section omwami ono mwali, era buli kye mukomentinga ne kimuteesa agenda kuba akiraba. Mu butuufu tamanyi muntu amukola kintu kino oba bumusindikira bintu ebijjako amabatige naye tamanyi. Wuliriza, kyokka ate musenze ku kitundu yaakajjako. Omwami ono ng'afunamu obusente bwe bulungi nnyo nga bw'omanyi nti omuntu ofunyemuko ku busente bwo oyagala okugulayo akataka. Munnange ng'omwami ono agenda afuna ettaka. Ettaka lye yafuna yaliguleyo mu kyalo nga bw'omanyi bino ebyalo ebiri eyo walawalako. N'agamba saagala nnyo okubeera mu kibuga, kaŋŋende eno mu kyalo mbeere eyo nsetolinga eyo gye nja okubeera ne famire yange. Ng'afuna busente nga bagenda bamuguza ettaka mu kyalo eyo. Bwe bamuguza ettaka ng'abeera eno e Kampala yiyo obusente ng'agamba nti ettaka ndiguze naye kantandike okukola ki? Kantandike okuzimba. Ng'anoonya ssente ng'atandika okuyiwa matiriyo ku ttaka lye lyaguze, kubanga olwaligula bw'ati teyalirinda kubeerawo bbanga ddene. Olwaligula mu mwezi gumu n'ayiwa matiriyo atandike okuzimba, kubanga mumanyi matiriyo wo mu byalo eyo abeera walayise era ennyumba ezizimbibwa mu byalo eyo zitera okwanguwa okukola ki? Okuzimbibwa n'okuggwa amangu. Omwami ono mu mwezi gumu n'atandika okuyiwa matiriyo. Kakati bw'atandika okuyiwa matiriyo atandika okuzimba. Teyafuna buzibu bwonna bwonna mu kusima musingi, era teyafuna buzibu bwonna bwonna mu kuzimba nnyumba ye. Ssente tezaamubulako. Ennyumba agizimbye n'agiddusa mpaka ennyumba bw'akoze eki? Mpaka ennyumba bw'agimalirizza. Kyokka abeera ali mu kuzimba ennyumba eno ng'anaatera okutuuka ku ssa ly'okugikomerera alyoke agiggale. Yatandika okuwulira nti ettaka lyaguze liriko enkaayana, nga waliwo abooluganda abalikaayanira. Omu agamba nti ettaka lino nalisikira lyange, omulala ng'agamba nedda tosikanga ku ttaka lino. Bino tebaabimugambirawo ng'olwagula nti ettaka lino lyalimuko ku nkaayana wakati ndowooza mu famire abalimuguza, kubanga ettaka ddene nga omanyi gano amataka g'omu kyalo, nti taata waawo taata afudde, tewali abaana ne bagamba ffe katutunde tugende tukole ebyaffe. Abaana abasinga bino babikola. Omuzadde n'afa, muna n'agamba nze bannange nze kati okubeera mu kyalo eno nze sina kye ngenda kukozesa ttaka lino, kanditunde nfunemu kye nkola oba kanditunde ngulemu ppiki. Mulimu abantu abatunda amataka ng'ayagala kugula ppiki. N'agamba nti nze kangule ettaka ngule ppiki ntandike okuvuga booda. Kati abooluganda bano eno baakwata ettaka lya ffami nga bwe baalirina ne balitunda, wabula omu eyatunda ye yali omusika. Bano abalala nga bagamba tosobola kutunda ttaka lino. Kati ono mu kuligula ye teyamanya era tebaamugamba nti balina enkaayana ku ttaka lino wakati w'abooluganda. Bino byonna byonna abitegeera olwo amaze kugula nga n'okuzimba atandise okuzimba, ennyumba kumpi ewedde, agenda kusereka, agenda kuggala nnyumba ye aleete famire bayingire ennyumba. Kaakati musajja wattu atandika okuzimba, atuuse ku ssa y'okusereka, atandika okuwulira nga bamugamba n'ettaka eryo ly'oguze abooluganda bwe bajja nno okkusumbuwa.
anti tate lwaki ettaka nze naliguze tewali kintu kyonna kyonna kye baŋŋambye. Omuntu eyalinguziza yaŋŋambye nti ettaka lirye era tewali muntu ayinza kunnemesa kukola ki, tewali muntu ayinza kunnemesa kukolako kintu kyonna kyonna kyenkola kikyenjagala. Ne bamugamba nti ffe entalo tuzibuulira amataka munnange tegakola ki, ogamanyi munnange omwami ng'akola ki, nga ye atandika kuzimba ku ttaka lye. Bw'atandika okuzimba ku ttaka lye ng'azimba ng'ennyumba yeggwa. Kati olutalo tebaaluteeka ku ye fizikale era tewali muntu yajja kumulumba nti lwaki azimbye ku ttaka lino era lwaki yaligula. Wabula ndowooza bo ng'abooluganda ebintu byabwe baabikoleranga eyo ng'ono ye tebamubimutaddeemu. Era musajja wattu ndowooza Mukama yamuyamba era n'amubeera ng'azimba nnyumba ye mu myezi 2 ng'ennyumba eno agimaze. Era kye yakola ng'akwata famire ye ng'aleeta famire ye mu nnyumba ye gy'azimbye nga batandika okubeera mu nnyumba. Ennyumba eno essaawa zino wenjogerera baakagisulamu omwezi gumu, ndowooza n'ennaku ezigwamu, ndowooza kale omwezi nga gumu n'ekitundu. Omwezi ogwasooka tebalina buzibu bwonna bwonna bwe bafuna mu nnyumba eno, wabula waabeerangawo empewo eyateranga okuyita ku nnyumba ng'eringanga musisi, naye ekyo baagamba ono musisi wa bulijjo tebiina nnyo tebyabakanganga. Nga bw'omanyi nti ozimbye ennyumba naye nga buli kaseera owulira musisi ayita nga biduduma nga n'amabaati kumpi gagala kuva ku nnyumba gagende. Naye kati ekyo baakitwala nti abiyinza obba nga bya bulijjo, ono ayinza okuba nga yono musisi munnange owa bulijjo atera okukola ki, atera okududuma. Nga basula mu nnyumba ye, nga basula mu nnyumba yabwe ne famire. Babeerawo. Kaakati omwezi ogwokubiri nga banaatera okugutuuka wakati, ng'omwami otulo twatandika okumubula mu nnyumba nga tamanyi nsonga emubuza tulo. Otulo twatandika okumubula nga teyeebaka, nga buli weziwera ssaawa 9 agolokoka. Era nga buli wagolokoka agenda okutunula ggulu ng'ebbaati ku waggulu teririiko. Yeebaka bulungi nnyo ozimanya ssaawa 1, 2, 3, 4, wabula nga buli weziwera ssaawa 9 ng'agolokoka. Tamanyi agolokosa atya, wabula agenda okugolokoka ng'atunula waggulu, agenda okulaba ekitangaala nga kiva waggulu eky'emmunyeenye n'omwezi nga bikuba mu nnyumba ye. N'agamba yirindako, ebbaati lyange libadde ku nnyumba lirazeewa? Ebbaati eribadde ku nnyumba lirazeewa? Kati omulundi ogwasooka yalowooza nti munnange ayinza okuba nga aloota. N'azuukuka ssaawa 9:30 agenda okutunula waggulu ng'ewabadde ebbaati waliwo kyangaala ng'ebbaati livuddeko, wabula nga emmunyeenye n'omwezi nga bikuba direct mu nnyumba ye. Kakati kyava atuula n'agamba ebbaati lyange lirazeewa? Nayagala afulumeko ebweru naye nga n'okutya atya okufuluma ebweru. Era n'atuula bw'ati mu nnyumba n'agamba kanninde ndabe ebbaati lyange lino eryavudde ku nnyumba likomawo litya. Aba atudde alinda ebbaati likomewo tamanya tulo gye tuva otw'amaanyi sinzigu ne tumutwala ku ssaawa 9:30. Era agenda okusisimuka, asisimuka 12 zennyini. Era agenda okutunula ggulu ng'ebbaati eryabadde livuddeko nga likomyewo. Kakati kyavaako era ku makya n'agamba ku mukyala, n'amugamba naye mukyala, okimanyi nti nazuukusa ekiro ng'ebbaati ly'oku nnyumba teririiko, ssaawa 9 gwa kiro, ssaawa 9:30 nazuukuse ne ndaba ng'ebbaati ku nnyumba teririiko. Omukyala n'amugamba ne ggwe naawe oli mulalu, ogamba otya nti wazuukuse ng'ebbaati teririiko ate eryo? Kati ng'omukyala ate ye bw'amunyumiza, omukyala agamba omwami akola ki? Omwami alimba. N'amugamba nazuukuse ng'ebbaati teririiko naye ate nkedde ku makya nga tendirabako. Omukyala n'amugamba nno ggwe kati obeera oloota, otandise okulogootana. Omwami n'amugamba ntegeera bulungi, kubanga ye omwami agamba ategeera bulungi bino byayogera, ategeera bulungi abeera taloota. Kakati ng'olunaku olwokubiri lutuuka nga yeebaka, nga bw'omanyi abantu b'omu byalo beebaka mangu, ssaawa 2 babeera mu mayumba gaabwe, ssaawa 3
ekinene nnyo ssaawa 3 baba beebase abantu b'omu byalo eyo nga yeebaka otulo tw'amaanyi nga yeebaka ziba ziwera ssaawa 9:30 exactly nga tekuyiseko ere n'eddakiika. Tamanya kimusitudde mu tulo, tamanya na kimuwamudde mu tulo, wabula bw'ayimuka n'agolokoka bw'ati kyasooka okutunula waggulu kwe ku bbaati, era agenda okutunula waggulu ng'era ebbaati lye teririiko n'atuula n'agamba bannange kantuule nninde ndaba ebbaati lino ligenda kkomawo litya. Era ng'atuula aba atudde tamanya ngeri gy'akola ki gy'asumagiramu, agenda okuzuukuka nga n'okwebikka yeebisse ng'ali mu tulo tw'amaanyi. Kyokka ziba ziwera ssaawa 12 zennyininyini nga bukya ng'era azuukuka ng'atunula waggulu ng'ate era ebbaati kweriri nga lyakomyewo dda nga terina na buzibu. Kaakati ku luno ng'atyamu ng'agamba naye ebbaati lino sijja kulitegeera. Kyokka ate bw'anyumiza omukyala ng'omukyala akola ki? Ng'omukyala awakana. Kaakati nga kimusukkako ng'abuuza ku batuuze ng'abagamba naye waliwo embeera gye mpitamu gye sitategeera. Buli weziwera ssaawa 9 ogw'ekiro ebbaati lyange livaako, kyokka ate buli weziwera ssaawa 12 ebbaati ndaba lyakomyewo dda. Bannange waliwo omuntu wantambulirako ndoga ayagala okunnemesa okusula mu nnyumba yange kiki? Anyumiza ku mutuuze neiba we awo. Neiba we ng'amugamba ewuwo enkuba tetonnya. Ng'amugamba enkuba tennaba kutonnyako. Naye nisimanyi ndowooza ne w'enaaba etonnye oba enaatukuba neffe waffe enkuba tekola ki? Enkuba tetuuka. Ng'amugamba owange tomanya oyinza okuba ng'ofunaafunamuko ku gundi ng'omuntu naye nga ogira ogwo olindako tomanya oyinza okuba nga olootaloota ebintu ebitategeerekeka. Kate ne neiba we n'alowooza nti ono aloota, kumbe omusajja beeyogera bya ddala. Kati omwami ono agamba enkuba ne bw'eba etonnya etya, ewalala etonnya n'etonnya ewa banneiba wo n'etonnya, wabula ennyumba ye ekiro ssaawa 9 nga tekuli bbaati enkuba teyingira nnyumba, ewuwo enkuba tetonnyawo. Era agenda okuzuukuka alaba obukuba nga mwamasuse eri bwatobyetobye dda, olujja lulimukko ku gundi lulimukko ku mazizzi, wabula wano ku bbaati nga livuddeko tewaba nkuba n'ettondo n'erimu. Kaakati ennyumba eno agamba takyasobola kugibeeramu. Oba abooluganda bali kwe kuli omu amulemesezza okubeera mu nnyumba naye tamanyi, kubanga tewali n'omuntu n'omu yali amutuukiridde n'amubaako n'obuzibu n'amugamba nti wano wagula mu bukyamu tozimba. Tewali. Ennyumba ye yagyezimbira bulungi era n'agiyingira bulungi, wabula tamanyi kiki kimulemesezza kusula mu nnyumba ye. Naye agamba takyasobola kusula mu nnyumba eno, oba osanga ye ng'omuntu gwe bataagala wano, kubanga ku kitundu kino yaakaggyako. Ekitundu kiri eyo sijja kukyogera mannya. Naye ng'omwami ono ennyumba agitunda. Kakati gwe bw'obeera eyo nga olina ennyumba gy'onoonya, kyekyo lwaki ennyumba zineeno ezimu ennyumba engule nga ziwedde embi. Ebiseera ebisinga zino ennyumba engule nga ziwedde tezitera kuba nnungi. Ennyumba zino engule nga ziwedde zitera okubaamu ku bintuntu ebitali birungi, ebintuntu ebitategeerekeka. Kati nga gw'ova eno gy'oduma otagala ng'ogwa mu nnyumba bw'eti, ng'olyoka ofuna ebisirani ebizibu n'ebintu by'otamanyi gye bivudde. Ate munaye tewagigula ku layisi. Omanyi bagamba layisi agula buwanana. So kakati nno n'olwekyo omwami ono yagamba ennyumba agenda kugitunda, takyasobola kugibeeramu. Ekyalo ettaka byonna asazeewo abireke atambule agende. Kyekyo lwaki okugula eyo mu byalo eyo si kirungi, n'okwata obusente bwo obujja bukusiiwa n'ogenda n'ogula eyo mu byalo. Muganda wange ebyo ebyalo tebiba birungi.
ogamba nti amuneka ngene ensetolinge naddala ebyalo by'otamanyi mbu ndi musenze kubanga omwami ono musenze ku kyalo okwo okitegeera ekintu ekyo musenze ku kyalo wabula ku kyalo tebamwagalako. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebule nnyo okuba nti ate mugobera abe 10 ku mukutu mbaagala nnyo omukama Katonda abankuumire mubere bulungi mweraba.